wamu n'eb'enju yawo mugenzi Kato Lubwama, bakulembeze bannange ssebo leader of opposition, abaka ba parliament mwenna, bakulembeze bannange mwenna, bakadde baffe abatukulembera mu ati, abatukulira mu myaka mu ati, ne betulabiddeko ne betukoze nabo mu ati. Olw'ekitiibwa kimuwadde munnaffe Kato Lubwama okumukungubagira mu kitiibwa ne mukwano, okusingira ddala ssebo Honorable Nsereko, njagala okwebaza kuba mbadde ngoberera nga ndaba emikolo gwe omu ku mikwano gya Kato abagiri mitambo. Webale nnyo, webalire ddala kumulaga mukwano. Baganda bange, olwaleero nzize wano ku lw'enju yange n'abantu bange ne baganda bange okutuusa okubagiza n'okusaasira eri namwandu abaana n'ab'enju ya muganda waffe Kato Lubwama. Eggwanga lifiiriddwa, entertainment industry efiiriddwa, Obuganda bufiiriddwa, n'oluuyi oluvuganya gavumenti oba olwanirira enkyukakyuka lufiiriddwa. Nze nno Kato tabadde kyali wange nnyo, naye abadde kyali waffe ffenna as a family. Ate mu ngeri nnyingi nnyo bwe nzira mu ati nesanga family member nga tuli wamu. Bwe twali mu parliament ey'ekumi twali ffenna, era twakwatagana nnyo mu period yatogikwatako. Bodda mu mikwano gyange egisinga mikwano gya Kato Lubwama mubalabye nga baboogerako babigirwa bawayiswa naawe ketuva wano mwana, naye that was Kato. Ladies and gentlemen, eggwanga lifiiriddwa omusajja omuyiiya aplayinze role ye ey'amaanyi ennyo. So situnulira just nga nze omuntu, naye kyabadde atugasa ffenna okutwalira wamu. Is an inspiration. Temwandibadde wano wiiki namba nga Kato tali wano, but most importantly Obuganda bufiiriddwa. Tuli Baganda, kitukakatako okucelebrate nga muganda waffe n'okumukungubagira n'okumuwa ekitiibwa ekyo kyaba asaanidde. Tekitwetagisa kuba nti tubadde close nnyo ab'omukwano. Kale nno ntuusa okusaasira kwange ku lw'abannange, ntuusa n'okusaasira kw'obwana bwa Nuupu ng'omugenzi bw'abadde atera okubuyita mu kusaagirira. Baganda bange, tulina ebitugatta bingi nnyo okusinga ebitwawula, bingi nnyo. Babyogeddeko nti kati wano wetusinkanira bwe nsobola okuyitira Honorable Nsereko Menton Prince mwe tusobola okufunira omukisa kuba Nsereko oyo naye mwana mulinako ennugu, naye tuli ba Luganda, tuli baana bawamu. So ebiseera nga bino twebaza Katonda nti tukyalina culture eyo it bringing together nga ab'Oluganda. Sebo meya tukwaniriza nnyo. So tufiiriddwa, mutulaba bwe muba mwetegereza basebo ne banyabo newankubadde batera okwagala ennyo otufuula abantu ab'okuzannya obuzannyi. Naye nze nali sinaba nagenda mu nsonga za bukulembeze nga Kato Lubwama gyali. Olwo generation yange yalowooza nti ate erina kyeyina okuteekawo, ekyobusungu si byakusaaga busaazi. Era we twatandikira oluyombo ne Kato twali mu parliament nkubagana eno n'obusajja Nsereko bamukutte mbaddi Kato ali mu kuzina mazina. Ogana ego kyaligo story ki nga bw'omanyi, naye nga bwatyo badde mu kwegamba nga twexchange nga bwe tutyo. Kati ate mikwano gyaffe abamu baanyiiga nga bagamba mwana olaba Kato olaba bw'ayogera ku president waffe. Kato ye bw'ali mukulu wange yeerabira nti nafuukira ddala president wa Uganda. Nasigala nga akyaleetezalawo, naye era nga bagambe nga lireeta mukwano, era nga babawo ebiseera ebiri important nga out of the camera tukwatana. Honorable Nsereko
ajja kuneyimirira gwe basemba okulongoosa muganda waffe Kato Lubwama. Nagenda ne road mayor ku ddwaliro lya Metropo ne tukyalira Kato Lubwama. N'ebyo nga si bya kamera kuba kitukakatako. Nkakasa ne byabadde yekyanga kyangaawo nga nafunye obuzibu era yandisooseewo awo ne bannanga abalala kubanga kibakakatako kitukakatako. Nekiri important tuzimbe eyo culture tugiyigirize n'abaana bamenye nti tulina okuwaŋŋana ebitiibwa ne bwe tuba tusaaga. Tulage ekifaananyi eky'omukwano kubanga ebintu bingi nnyo bye tukola babigoberera ebya siriyasi. So mu kaseera kano njagadde mu ngeri ey'enjawulo famire ya Kato Lubwama bannange mbasaasire. Naye muganda wange Kato, olwaleero nga tukusiibula njagadde omanye nti sikuyinaako mbwa. Tambula bulungi mulongo, era bwe tuba tweguddeko mu paati 2 omanye nti tuli ba Luganda, tuli baana ba Nambi, ate tuli ba artist, ate eggwanga litwenyumirizaamu nnyo. Njagala basaasira mwe n'aba artist bannange, tufiiriddwa. Naye kale bwe kubanga okufiirwa kwe kusigadde tugatta kutugatte nga tuggyemu ekyamagezi. Kale bwe kubanga okufa kye kisigaddewo okutujjukiza importance gye tulina tugimanye. Bannange ba artist tuli intelligent. Bw'oba otutte ebbanga n'osoma articles mukadde waffe Ashraf Somogerereza awandiika ojja kumanya tuli intelligent. Honorable Mpuuga kyogeddeko munnange tuli intelligent. Kato was an intelligent man. You artists, you are intelligent. Fe highest mark ya intelligence. Waliwo omusajja omu ye Mudugaba kyasinza okuba omugezi bamuyita Marcus Garvey yagamba a civilization is not complete without its art, the highest form of expression of human intelligence. But you artists have let thieves run away with what belongs to you. Era nasanyuse nnyo nga mundaba muganda wange John Segawa annyonnyola ku TV nti tebalina ate tufuula abatategeera nga teffe tusinga okutegeera. Tosobola kuŋŋamba nti mwekolamu omulimu nga mugukolera mu office ya muntu. Sinze artist yasooka okujja okwogera amazima, bangi nnyo bagoogera. Sinze artist yasooka okujja okulaga abantu nti eno ensi yammwe. This is reality we are talking about. Muganda waffe omu yabadde wano n'agamba nti no tulekerawo okwogera ku by'obufuzi nga tuli ku bafu. Simanyi kikyoyita bya bufuzi. Bassebo ne bannyabo n'ettaala eyo eyaka ekulaga layita ebyo nabyo bya bufuzi. Kubanga bannabyabufuzi be basalawo oba osobola okubeera balubu eyo oba tosobola. Mwe ba artist mukimanyi bulungi nnyo. Bakadde baffe abakulu muzze mubigoberera mubimanyi bino ebintu. Mumanyi ensonga lwaki batta Byron Kawadwa era impact gye yali alina okubeera nayo. Mumanyi ensonga lwaki Okot Bibite yafeesinga kye yafeesinga. Mumanyi lwaki Sebadduka yawaŋŋangusibwa. Mumanyi lwaki Fire yawaŋŋanguka. Mumanyi lwaki Kyali wa Fire baamutta Jessica Sirivu. You know the facts. Tekina kulinda baana baffe babazzukulu baffe ne babenefitinga from that. Abaddugavu babeera basireevu okumala emyaka 4 paka wavaayo bali abakambwe ne bagamba enough era ekyo ne kikoma. Singa tebavaayo singa tukyali basireevu. Olunaku lwaleero batufuze mu nfuga ey'obumbula okumala emyaka 4. Nabadde ndaba mukadde wange Senkubuge siyaasa nga bali interview wano wennyini nga bagamba mwazanyanga emizannyo ne muzannya ndiwulira ne muzannya 30 years of bananas. Lwaki temukyasomesa abantu ku bikwata ku ggwanga nga muyita mizannyo? N'agamba bwekikola kati bakuba amasasi leeta stories bakuba amasasi. Kyemugambe eddembe lyaffe lyatugwako okutuuka ku ekyo namwe ne mukkiriza matuteekayo ndi kakati tufe abakulu tutandise okufa. Okay, siri mukulu nnyo nebalira mu bakulu. Abaana bano abaddako mwagala basange industry nga terina any bit of freedom. Mukimanyi nti ffe essuubi lya Uganda eririwo kati. Si nsobi bassebo ne bannyabo nti olunaku lwaleero abakulembeze ba politicians ne ba leaders bakusikuŋŋanidde wa Kato Lubwama. Si nsobi nti olunaku lwaleero after Kato Lubwama okubeera mu parliament, after nze okubeera mu parliament, tulinayo Geoffrey Lutaya, tulinayo Dr. Hilda Mani, tulinayo naawe ssebo nkulabanga artist. Okay? Sebo Dr. Dandi oyo mukulu gwe bayita Nalukoola twamuyitanga Dr. Dandi mu 97-98.
era yalinga muyimbi ng'ayimba nga Shaggy. Singa sitya kumpaabira mu kooti nandibajjukizaayo akayimba ke kamu. Wangi mbajjukizeyo Nalukola bwe yayimbanga. Mbajjukize Dr. Dandi ne bwe bayimbiranga ddala. Angambye akkiriza alowooza nti no Dr. Dandi oyo gwe mulaba gwe bayita Nalukola lawyer wa DP. Twayimbanga naye nga nyimba ne mukwano gwange gwe bayita Master Parrot. Nga twagala nnyo twalina akayimba ke bayitanga Hot Guys in Town. Naye olulala bali bamuganye okuyimba ne muwa chance naye ajamingemuko naffe. Omanyi nga bwe bakulemesa okuyimba kiringa mwe ba politician nga muno tagenda kufuna chance kwogera. Era ajja nayimirira n'ogamba pozi kamba wewe ne Honorable Gundi ababuuzeko eddaki. Naye era nayisawo bakabwe naffe bwe twabeeranga. So olunaku lumu mba ndi ku stage ne kyali wange Master Parrot. Ffe twali babi nga tebasobola tugana kuyimba. Naye nga Dr. Dandi yatambudde kuva Kawempe azze bamumye okuyimba. So ne mulaba ne ngamba featuring Dr. Dandi. Naye mukana ajja ku stage. Naye yali very talented. Twayimba ne muwa microphone. Yayimba nga Shaggy. Yayinamu ekirimi. Ne musirike mbanyumize. Ng'akwata microphone ng'agamba I feel so proud Dr. Dandi when I feature these two hot guys, Mr. Bobby Wine and Master Parrot. They dance in style, they sing in style. Nimbye Dr. Dandi. So bwetutyo bwe twabeerangawo bassebo ne bannyabo banfuye n'okunfuuwa. Edis Tereke bampadde kyabiri. So mikwano gyange mu kaseera nga kano twagala nnyo okulaba nga tukomyawo omukwano ogwo, nga tukomyawo obwa sseruganda obwo, but most importantly nga twejjukiza obuvunaanyizibwa bwe tulina. Obuvunaanyizibwa obwo butandika nga tukwataganye ng'abooluganda. Njagala nange okitaanya mukulu wange Nyanzi kyayogedde nti abaana ba wano tukozesebwa nnyo okulemesa enkyukakyuka yaffe. Abaana ba wano tukozesebwa nnyo okunafuya bannaffe. Abaana ba wano tukozesebwa nnyo okwenafuya. Kiri very important buli omu akijjukize munne, tuleme ekijjukiranga nga tuziika bannaffe, wabula tukikozese ekitubenefiting. Njagala okubebaza okuteekateeka enteeka zino zonna. Muganda waffe Kato wumula mirembe, Mukama akusaasire byonna ebyakusobako. Ffenaffe tulina buzibu era tujja kusigala nga tukwatagana ne famire in case abaana abamu redde bakyali baffe. Tujja tutambuze obulamu, tucreating memories ennungi, simbi tuzimba bisenge, tubeere bimu ng'abaana bannambi. Mukama abampera omukisa. Mwebale nnyo, mwebale.